Okulumwa enjala mu budde obw'ekiro kitegeeza ki? Enjala eruma mu biti bingi. Eriyo omuntu abeera nga yalidde bulungi ekyeggulo n'atuuka mu kiro nga yeebase, enjala n'emuluma nnyo nnyo, naye ng'ate yagenze okwebaka ng'akkuse era ng'alidde bulungi nnyo ekyeggulo. Ne wabaawo omuntu asobola okubeera ng'alumwa enjala eya buli budde, oba misana oba ku makya, naye ng'ate akulaga nti yanywedde bulungi caayi, ekyemisana yakiridde, naye enjala n'ebeera ng'emuluma ng'emmere gy'alya tenywera mu lubuto. Akati ekituntundu ekyo kitudde mu kituntundu ky'abalongo n'ekituntundu ky'amayembe. Omuntu abalongo nga bamubanja aba takkuta. Omuntu abalongo nga bamubanja emmere batenywera mu lubuto. Kyokka abalongo bakikola, naye ate kabaka waakyo kizza. Okitegedde, kabaka waakyo mulongo kizza, ye mulongo wa kabaka. Waliwo naawe gwenda byabuuza nti omulongo wa kabaka bulamu yaani? Ekyo bakibuuza, bakyakibuuza. Omulongo wa kabaka bulamu ye mulongo kizza. Okitegedde, kizza ekyana kyekyejo mu maka gaabwe, oyo kizza, ye mulongo wa kabaka bulamu. Kyokka kizza yayatula ebituntundu, kinene batenda, kinene nnyumba, okitegedde, kinene. Kabaka bulamu mwatulira mu katundu ak'obuto nga bamuyita kinene, omulongo kinene, abalongo ba kinene. Eriyo omusawo gy'olaga n'aggamba nti obulamu yakubanja yennyini, tuggyeyo abalongo ba kinene ebweru, ate owulira abalongo ba kinene. Kinene abakabaka bulamu, kinene abaateredde. Oyinza okwatula nti abalongo ba kinene, tuggyeyo abalongo ba kinene ebweru, babayita balongo ba kabaka. Kinene kitundu kya bulongo, kinene kitundu kya buto. Kinene kye kirongo ekitategeerekeka, ekisitukira mu katundutundu ak'erinnya kizza, ekitategeerekeka. Be baana be muzaala abayiika endusu, abaana abalebevu, abaana abatunula n'amaaso ageesulise, bye birongo bya kabaka ebyo. Okitegedde? Kakati kinene kirongo kya kabaka, kizza waakukolerako ebyambyone ebinene ebibadde tebirowoozeka mu bulamu bw'omuntu nti osobola obbikola, ng'oli bw'anaakwata omwana wa myezi 3, oli bw'aneebereka ku nsolo, oli bw'anaabeera omubbi, oli bw'anaatemako kitaawo omutwe. Kye kinene kyawanga. Okitegedde? Kinene kyawanga. Kakati ye mulongo kizza. Akatundu ka kizza akatuuliramu mu bbala lyeru. Wano wonna kinene, walumbe, ani liba bbala liddugavu. Kati akatundu ka kizza jjeramuwa, kizza yatudde mu bbala eryeru, nti by'okoze birina kusitukira mu bwa kizza. Kabaka mwasinzirira okukuddiza ebyo bye yakuggyako, kizza yajjako yazzaawo. Kizza nsimbi, kizza mirembe, kizza ssanyu, kizza bujjajjaffe gwe bayita kizza. Oyo ye kabaka bulamu. Akatundu ka kizza yeeyubuliramu keeyubulire. Okitegedde? Ye kinene, ye kizza, ekinene batenda, ye walumbe, ye sengalamidde. Ebbala erya kizza ye kkanzu gy'olaba eya kabaka bulamu nga erimu ekiddugavu n'ekyeru. Kye kituntundu kabaka ng'olina by'omukoledde, by'okozeewo, n'akusaba ekkanzu nga ya bbala liddugavu n'eryeru. Kye kizikiza ng'ogasseeko obwerufu oba ekitangaala. Okitegedde? Kakati enjala eruma ekiro, ekyo kituntundu kya bulongo. Obulongo buli mmere gy'oteekamu gye bulya. Amayembe nago ye neeyisa yaago. Omuntu ow'amayembe aba alya nnyo. Omuntu aliko amayembe nga gamubanja aba takkuta. Omuntu aliko amayembe nga gamubanja buli waasanga ekyokulya akirya. Ne weebuuza byalya gye biraga. Oyinza okusanga omusajja ng'asobola okutuula ku seffuliya y'akawunga erimu kilo 3 n'alya, ate n'akulaga nga wayise essaawa 3 ng'enjala emuluma. Gaba gayembe. Amayembe ge galya emmere abantu gye bateeka mu mbuto. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati okulya ennyo balongo, abalongo baliisa ennyo. Enjala ekuluma ng'ate webase okkuse, abo balongo be baliisa ennyo. Kyokka abalongo abo waliwo n'amayembe. Kati ono omwami amayembe gamubanja, naye gamubanjiza mu kitundu kya buto. Omwana wabeerera nga takkuta, waviire waka nga n'emmere agiresseko n'agenda ku mulirwano. Kati kye kitundu Lubaale.
kye kitundu lubaale mwakulumira. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo olina okumanya abaana lubaale watudde ku bulongo, olina okumanya omulongo Kizza lubaale watudde ku bulongo, olina okubikka Kabaka. Okitegedde? N'olwekyo awo n'olyoka okay. Yayambye ate gunnyonnyola bye muyita ku nviiri kwe gaba naye n'otabulwa. Okay, bw'aba akutte akukuume. Liiso ddene Dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.